Honorable Kyanjo nti kimubadde mugamba ki ku nsonga eno n'eno kati omaka takyesigika muva haliwa twakyali mbaka yesigika Uganda ene wesagala kukiteeka ku babaka bonna nze nabadde ntudde eka ewange n'endowoozaamu ku mirembe gyaffe egy'abajjajja baffe bwe bayita nti tebali civilized nakati kyetulowooza nti abantu bali civilized nakitunuulidde n'enkigatta nti edda taata we yalinga ne mukwano gwe bwe batta omukago ng'asobola omuteresa ettaka lye asobola omuteresa essente ze asobola omuteresa ebyobugagga byonna n'amugamba olumbe luntwala naye bwe nfanga ebintu bino abaana bange bwe bakula obibakwasanga era omuntu yaterekanga ebintu ebyo bwe balinga baziika ne babuuza ani alina eddaame n'ebintu byani by'omugenzi ng'avaayo mu lujjuddawo nga tewali naamukase n'agamba nti omugenzi mwami Kirunda Lutwama yandekera ebintu bino na bino n'abyanjula muki mu bantu awo mu lujjudde mu bantu n'agamba era mbirina abaana be bwe banaakula ngenda bibakola ki bibakwasa era n'abeera nabyo niwe bamulekeranga ente 20 abaana ne bakula nga zifuuse 10 zonna bwaziwaayo zonna bwe yaziwangayo kati olwaleero mu mulembe gwe baga nti guli civilized munaddiini kigwe oli mu ddiini ki ndi mulokole pasita kyakusabisa akyasobola okukola ekyo pasita mumbuulire nti olina pasita mu ggwanga oba imaamu oba faaza oba reverand oba bishop oba mufuti ng'okyasobola omukwasa ebintu byebyo manya nti abaana bo bwe bakula ajja bibawa mumpeeyo ku kye bayita civilized nze mu kutegeera okwange ne kindaga nti kye bayita civility oba civilized kwe kutwala obuntu bulamu mu bantu n'amazima mu bantu ne kusembeza obugwenyufu n'enkwe n'obutabeera mu mativu ebyo kasa obisembeza mu mutima gwo oba osembeza civilization. Okay. Eyo njagadde kuyisaayo buyisa naye nga si etopiki ya leero. Yes. Omulama gwa leero yavuganya kuba president w'eggwanga n'akwata ekyokubiri n'afuna obululu milioni 2. Robert Kyagulanyi Ssentamu yadduka n'agenda mu America yalangiridde nga bw'akomawo. Aweeva tanaba kuyogera na ku lukiru akomawo lutuufu. Naye ebimu ku byayogedde mu kukomawo kwe yagambye ajja Kampala mu kibuga wakati. Nti sigwera Kampala era mu kwongereza ku bigambo nagamba nti swago tenaggwa. Why? Ebyatwala Kyagulanyi biteredde. Nakugambako wano nti Ateta bamutwalako ekikopo kya Premier League wano ku mulundi guno Manchester olabanga ekitutte. Arsenal bwegoba Ateta nereeta kooki omulala ebeemulese nga talina bigambo birala byeyagala kuwulira. Yagala kikopo. Ng'eyagala kuwangula ki? Kikopo. Ne mu Uganda bwe kyali abantu bagoba kano Dr. Kizza Besigye nga kye bakooye bigambo ngenda kujjako Museveni nga takola ki? Nga tavaako. Ekigambo bannayuganda kye baagala okuwulira mu Kyagulanyi si nkomawo ye si ntoloka ye kye baagala okuwulira kigambo kimu nti mwami Museveni avudde ku bwaki? Obukulembeze bw'eggwanga. Oba amutuze oba aze nakimuruka ne kitomera konvoyi y'eneegwa oba aleese alienizi mu bbanga ne zimuwamba ne zimwambusa mu ggulu kyonna kyaba akoze yegenda okuba ansa ey'abannayuganda gye baagala mwani mu Kyagulanyi. Si kutugamba nti nkomawo. Kuba emboozi ezankomawo tetuziwulidde ku ye yekka. Tuziwulidde ku babaddewo bonna. Ate ye Dr. Gule Kiyingi bonna babadde n'emboozi nkomawo. Bano ba Franka Buliira. Ate ye yali agamba abantu nti omulamwa gwe
sigwakola bikadde byabali byaliwo yazze n'enkola ya Robadoba style. Robadoba ki? Style. Kati Robadoba style eyo ffe gye tulowooza nti alina ekintu kyagenda okujjanga ekiringa baluuni awambe buwambi konvoyi ya Museveni musajja tumuwone. So muli mabegayo ku byonna byategesemu ebiri mu lukanga galwe. Kasa bibeeranga si byakutugamba bigambo byabali bye baayogeranga. Kuba okomerawo mu kibuga Besigye yali abaddeko mu kibuga ekyo ne kiggala wiiki namba. Kyensinalaba na Mukyagulanye ng'akikola. Wiiki namba nga bulinaku tekikola. Nga masasi na tiyagasi bye bikola ki? Bye bivuga. Bye biri e Kampala. Besigye yali akomyeko mu ggwanga ne bamukwatira e Busega. Ekibuga kyonna ne kyaka omuliro buli street. Nekyagulanye baali bamukwatiddeko ekibuga kyonna kikwata. Baali yali akomyewo ko nga Museveni alayira okuva e Kenya nga bava omujjanjaba. Ekyakendeeza n'abapulezidenti abamu obutayagala kujja kukulayira kwa Museveni. Gudulaaka baali bamutidde Segukwa. Dr. Besigye bamukuba Kamulali maaso. Lwe bamukuba Kamulali lwe yali agenze ate omujjanjaba Kamulali ate yali akomawo ng'ava mu kwejjanjabya. So kufa abatunuulira ensonga mu ngeri ey'enjawulo ey'ebyobufuzi etali ya bulijjo. First tutunuulira bw'ova mu ggwanga ng'eggwanga tekuba agaba olukusa okufulumya Uganda ng'ogenda ebweru yani gavumenti. Okimanyi nti okufuluma mu ggwanga nga tewabulwa lukusa lwa gavumenti ng'ofuluma musango. Nga tewayita ku immigration. Kasita akatabo kotekala abakonti kaseringibwa mu ggwanga lyonna niwetaba Uganda mu ggwanga lyonna oba Kenya oba Tanzania oba ki n'oyingira e Uganda nga tolina kintu kyonna kikwogerako nti bakuauthorizinze bakuwadde olukusa okufuluma. Bakuwadde visa. Okimanyi nti ogwo musango. Oba obombye. Abantu abamu abali mu byalo eyo ekigambo visa kibakalubira luba lukusa. Bakuwadde olukusa. Kati Kyagulanyi mu kusooka akkiriza nti yamenya amateeka g'eggwanga nga ye bw'agamba nti yafuluma mu bumenyi bw'amateeka nga taweereddwa lukusa lwaki? Lwa gavumenti. Okimanyi nti ogwo musango. Aleka alirwedde okubya eŋŋanga eyo. Nga tebannamuvunaana kintu kirala kyonna bw'atuuka e Uganda. Guno omusango gumanyiddwa na buli omu mu nsi nti okufuluma eggwanga nga toweereddwa lukusa lwa nsi oba omenya amateeka g'ensi ag'immigration. Tokimanyi ekyo? Era bw'odda wano nti kitegeeza Kyagulanyi bw'akomawo wano nga talinannyonnyola bintu birala byonna wali ku kisaawe Entebbe ayinza n'obutavaawo kasa paasipooti ye eba teriimu kugenda kwe. Naye akugenda baba yayita Kenya tulina East African Community enkolagana ya East Africa. Ni bw'oba ofuluma wali e Kenya ku booda either olagawo ekipapula muntu oba ekipapula era ne bakuauthorizinga nti ovudde Uganda n'oyingira wa mu Kenya. Era mu kusooka nga tonayingira Kenya osooka mu kitongole kye Uganda wano ekisooka then n'ogenda kukyawa kukyekera. Saagala kunnyonnyola bintu bingi nkimanyi nti wali ofulumyeko mu ggwanga lyo kujjako tofulumangamuko. Nali nfulumyeko. Bw'oba ofuluma tomanyi tomanyi process mw'oyita. Kati process eyo singa ofuluma nga togikozesezza si musango. Guba musango. Kati first yennyini ogwo omusango ne Kyagulanyi kennyini agukkiriza nti yaguzza yafuluma eggwanga nga taweereddwa lukusa lumukkiriza kufuluma mu ggwanga. Tegwetaaga na kubuuza muntu mulala yena na kunnyonnyola. Kati ogaleka amazote kati mu yabannamateeka. Omuntu ni waba mujjega atya ogwo yaguzza. Kati bw'akomawo awo nga tannagenda ne bya Museveni na birala bye tutamanyi byamavunaana kuba olwaleero tulina ebintu ebiri mu nuupu ebiri mu twewunyisa. Nga buli nnaku ereeta ekintu ne gavumenti n'ekireeta nga kyonna kyonna okiraba nga kyakuguumaaza bwongo bw'abantu. Gavumenti olwaleero ekulaga yakwata emiliyoni 10 eza dola mu konteyina. Teraga ni nannyini konteyina. Owulidde?
Nekyagulanyi atugamba nti gavumenti yali emunoonya ne yeekweka era n'atulaga nti n'abomba mu Uganda n'abomba ne mu nsi endala Museveni ze yasolooza mu East Africa zonna zafuuka nga disitulikiti ze. Kwanza nkikunyonyola nti bw'obeera e Kenya Besigye bamufulumya nga pasipooti n'ebimukwatako Lukwago ye yabikimu nga yali Uganda. Bamusika mu hoteli mwe yali asuze bamusikamu nga kamunye n'ajja wano. Tebamuyisana ku immigration nti adde yasayininge bakisimusa ate 6 abagenda okutraininga abaana betwagenda okutraininga entambuza y'emirimu nga tutandika ekibiina kya PFF basamba we baali basuze na mu kifo ky'Abakatoliki e Kenya nga si Kampala Kenya abantu 36 somu bona ne babeetika ne babayingiza wano nga ne immigration ye Kenya tetegedde nti bano yakoneddemu nga bagenyi baayo okubeeka e Uganda bafulumye batya okitegedde. Kyenkugamba nti Mwami Museveni bw'obeera e Kenya oba mu disitulikiti ye, bw'obeera e Southern Sudan oba mu disitulikiti zira zitwalanga disitulikiti ze, bw'obeera e Tanzania oba mu disitulikiti ze. Kati ate owoono gwe yakuza n'ateeka ne ku bukulembeze Kagame. Kuba Kagame musirikale e Uganda simanyi oba okimanyi. Nkimanyi bulungi ddala. N'enamba mu magye agikola ki? Nkimanyi. Agirina. Era Kagame bw'abeera wano commander in chief amuwa ebiragiro aba Museveni. Museveni asobola owa Kagame ebiragiro wano. Ne kalaka amagye ga Uganda yagadizatinga. Atya. Abatakyali afande wano. Bana ekimbo wa. Twagala twatutambala nga afande wano. Nammwe twagala okubanyonyola bwekito. Amagye ge Uganda galimu enamba eziri permanent nga tezikyuka olini bwafa. Era nga bagateekako nti 001 Mwami Museveni, 002 Elia Kategeya, 003 Tenefunza, 003 nti oyo eri Tumwine, 004 Tenefunza nga n'amanya gaabwe gakola ki? Sikutesa. Sikutesa. Abo balina bino byafuuka nga byapa mu magye ge Uganda. Bashare order. Olukiiko luli olw'okuntikko lwe bayogerako lwe Majirisi Kulama. Kati mwezi namba 2 ezisooka Kagame mwali. Era tasangulwangamu. Waba afande. Kati awana abafande. Mbwe gye wayise. Era nange Kirunda n'ondowoozesa ekyo. So mu bigambo bya Kyagulanyi bino birabamu emisango. Nze mu byendaba omusango ogusooka kasaakomawo wano. Gwa kumenya mateeka kufuluma mu ggwanga mu bukyamu ng'eggwanga terikuwadde lukusa. Ogwo teguliko nti ovuganya Museveni oba tovuganya. Yena gwe bagukwatiramu nga passport yo tebagiraba mu stamp wano ng'ate oli mu Uganda ng'ate bakuwulidde e Tanzania oba Kenya oba wa bw'oba okomawo wano n'abali ku kyaya bangi babimanyi. Kwano wabaddewo abaana babadde batoloka ne bagenda e South Africa nga bayise mu mankwetu bwe bato. Naye waba akomawo ng'akomawo byamire ng'akomawo bukomi kibatwalira obuzibu bunene. Naye gavumenti ya President Museveni amateeka agamu ega bypass nga gamu yaganyolanyola. Kyagulanyi oyo yennyini waliwo obujjukira lwe bamukwatira ku airport awo lwe baali bategeeza simanyi oba 1000 March bamukwatira mu nnyonyi munnyini ng'agivaamu. Naye passport ze bakimankime tebamuyisa eri ku immigration naye. Ati kati oyo gwe ndi mu kugamba nti ate oyo tosobola agamba nti watolose mu district ze zonna. Okitegedde okujjako nga Kyagulanyi agenda atugamba nti we yatambula n'ayita e Kenya n'ayita bw'atyo n'ebigere paka Botswana paka wa naye n'ayita mu gindi eri mu game park eri enene eyawula South Africa ne Namibia n'agenda South Africa n'alinyira eyo. Yagamba nti asikale emikwano gye balinga bamulaba okujjako ekyo nga kyagala otugamba kati tenjagala nkubulire kyebatakulimba ku Mwami Museveni. Mwami Museveni alina ebifo byatasaagiramu. Tebakulimba nga mbu omuntu yenna yazanyidde ku kisaawe Entebbe kuba n'azanyira ku booda yonna. Awo Museveni teyeebaka. Ebyo okola ebirala byonna osobola ozanya obubaddi bwo n'okola byonna abireka naye ku ebyo tabibeerako naki
nakusaaga bannayuganda twagala bagaziyiza byabufuzi bino tubijje mu bibooziboozi by'ababuloga abalala babeera ku mikutu bategere nti ensonga zetwogerako tezibeera zakola ki zakusaaga okusookera ddala Kyagulanyi bw'aba akomawo mu Uganda buli omu akimanye nti agenda kukwatibwa tagenda kwegazanya wano nga bw'abadde atambula n'alabikira ku ssaawa ya Queen n'alabikira ebwayise kati olunaku kasoola Kyagulanyi ng'ali mu ggwanga lino nga takwatiddwa tumanye nti si bya ddala manyira ddala nti Kirunda byaza kugamba byonna byeyolese kaffe ba Kirunda tuli balanzi nze gwe ndudde ebbanga lyonna nga nkugamba nti abantu abakunga abaana obatwale Kamwokya wali era be bagenda obawaayo ensi erindiridde olunaku olwo amaze ebbanga ddene nga nkikugamba ate ensi erulindirira ki ani nga Kyamanyanzi ayimiridde wano ng'alumiriza eri mutwe ekintu kiri kimu Nyanzi mukulu wange bamukubye omupiira gwawedde era gwanywedde kuba mu kibiina abaddemu n'olutalo ne balubongoya bali ba Avadi ba Musaadi bamusinza obala bali bayivu bwe bakwata Nyanzi bamutwala ne bamutega ebintu ebi either okkiriza okuba A1 oba okkiriza okubeera state witness omuvunaanibwa obeere mu be bavunaana ng'ate gwe A1 kuba gwe komanda oba beera mujulizi wa gavumenti Nyanzi ngenda mu kalulu ngenda kawempe kwesimbawo mbeere mukomera bambeeze oba nkole ki nti awo ekiba kwaliko gundi de gundi kuba omusango gwa byabufuzi tibeire kuweeredde kati Nyanzi nikyali mukola tali mukwegaana musango tali mukwegaana nti yakkiriza okubeera omujulizi mu kooti mu musango gw'abeedi mutwe ne bawaiso gwa parade naye ali mukola byabufuzi naye akimanyi nti liri etteeka weeriri era liriko ebintu yashoyalinga gye bayita affidavit nti abantu abo mbamanyi era ku parade baaliko kye bayita okushoyalinga affidavit era n'ogisayininga statement naye yamanya maaso nti bali musunya omupiira yakirowoozaako nti bali gumusunya jjajja azanya naawe n'atuuka ekiseera ng'alina kufulumya nga tokyalina nnyo kyomugattako kati jjajja mu bazanyi abazanyira mu nupu baabadde naye abalipootinga Nyanzi takyamwetaaga ayalo batonneetaaga ndeka tonkubisa anti kati oyinza okuddeanti oyinza otuuka abantu ne bakulowooza nti oli waddala kati obyobadde omugambiranga mu nkukutu atandika obikuteera ku meeza ensi nemanya nti awo no bulijjo mulowooza nti muli wammwe naye si wammwe so tekikoma bukomi kwongera appointments nti kati jjajja mbadde nkinyonyolanga abantu jjajja alinga abavubi jjajja atega ekitimba kiwano ku lubalama wano n'aleeta ne Banyanzi era nga ye ateze era ye nannyini maato ne taikuuni waliwo ze bayita taikuuni mu bavubi eri bagenda eri mu mazzi wakati eri ne batandika okuba bwepu ne bagoba ebyennyanja ebyebaka eri byonna ne biddukira mu kitimba kati jjajja mu guno omuzannyo enanyini bano abakuba era yenanyini kitimba aleta kyaswagena mazzi mangi abeera wano anoonya n'abaliza wano jjajja boosi kali bwobeera nga omukubidde engege atuuka ekyalaga mwami Museveni kati boosi kati ebyokakaalukana takyabikola anoonya bakimbowa abakakalukana n'agamba obutimba nnina amaato nkola ki gegali ne taikuuni gweyimirira n'okuba mu mazzi ne gakola sawundi ebyennyanja ne bifufutuka so gwe Nyanzi okaddiye kankoseko ku balubongoya kati balubongoya bato mu generation yaabwe tofitingamu
bayivu bato bali exposed luzungu lwe boogera tolusobola luzungu lwo lutambula n'olwabamulya nnyama si lwa frontline yafunye abaana amagye galina era walabye mu magye abo bayagadde ofulumya golooza bano be walabye bajje no bayambula ne bagala babafulumiza amagye nga babadde basibe bagenzi balaba nga tebakyalina babateeka gindi mu magye buli musirikale yena bwatuuka ku lanka okutandikira ku ya Kano batandika okumuteekateeka okumujja mu eri ey'ekinamagye eyaddala ya Barracks okutandika okwetegekera retirement okudda mu bantu kuba ezo lanka oba otuuse ku lanka ze balitayalingirako lanka ya Kano yemu ku ranks ennene yes lanka ezo Kano ezo lanka zituula eri ku gindi Okero House ate Okero House waliwo kinaawe wali Okero House banywerawo buugi tuli mu kwogera bali ba high command izo bombo high command kati ate nawe olese ebifo bye banyweramu obuugi n'obutogo twogera ku buyinza waawa bagabirawo buugi naki muzee waba alina baga nti mugenze mu state house ka transport kawedde abagandekera mugenda yes mujayita mu kimeza akatogo era bakimawuza butogo wagwerawo ddirwawo tewaliwo buyinza so betwogerako byebombo betwogerako high command okutandikira ku lanka ya Kano paka kufulu jeno abo ba high command member ranks nene kati ezo ranks nene bwozituukako otandika okweteekerateekera okuwummula bw'oba owummula oba ogenda kuva mu Barracks odde mu bantu ba bulijjo kitegeeza mu nsi endala eziri organized batondawo n'eziringa rehabilitation center okuba rehabilitatinga okubajja mu kiri ekimiritale ennyo okutandika oyiga embeera z'abantu ba bulijjo ogenda okomawo mu bantu bano ng'osobola kutuula ku nnyimbe n'osharinga nabo nakibwe batyo kitegeera era nawano nsubiro kiraba lanka ezenene batandika ozisindika okukolagana n'abantu baba operations ezino eza government administration eziba connectinga n'abantu era ezo byolaba baddamulira mwe bali RDC bano bakape kakoza baddamulira ali mu lanka era ezitayalinga amagye kati bamuteekaawo baana bageto bano n'owuliriza ebizibu byabwe kati bona oli abageto kozedamulira jeno ate tokimanyi lanka ya jeno etandikira ku brigadier ya jeno twakuliranga nga bajeno tumanyi musanvu nibe nanga tukyabasomesa ebintu bingi omanyi otalo olusuula Museveni tuliyingidde twategeera awali obuyinza bwa Museveni si bano bawalala be mukaana ati bajeno babanga musanvu wayogeranga ku Jeno Museveni noyogeranga ku Ivan Koleta noyogera ku Eritu Mwine noyogera ku Tinyefunza nga baweddeyo noyogera ku Tafiire ngo bamazeyo era bajeno tebabeera bangi because eggwanga Jeno aba property ya ggwanga omuntu okutuuka ku lanka ya Jeno courses z'abayisemu eggwanga sente ziba zimuinvestinzemu ziba nyingi neggwanga liba limwetaaga kyova olaba Jeno abatakyali mu field olutalo abaaluwa bwongo bwe abatakyaluwa physical gindi zino kulinya nyonyi genda Somalia era ne bwagenda e Somalia alina ekifo wabeera n'abanga olutalo alucommunicatingire eno ababuulira nti kati situation eno wetuba tubadde tulumbisa system eno katukyuse tulumbe bweti kati infantry ekole bweti n'asoma ekifo kyonna n'akikolako analysis n'ababuulira aba architecture Jeno lanka ya field esembayo mu magye erina okuba field lanka captain okugenda mu operations zino eza government ezo mu field ezo captain major namukwano gwange Major Birali yali Katamba era oyo yali kumpi kuva mu field kasatuka ku lieutenant Kano naye akubye ebi operation yebi akubye konge ante zezo field lanka kati musajja wattu tulandaze nnyo musajja wattu Nyanzi
teyetegekera retirement nasigala mu kuliira mu nnyana kati ennyana zennyini ekyo ekintu kye basetinze Nyanzi kyabyabufuzi nnyo era alina obwongo obukikola ekavulawogu Lubongoya ate Katana Lubongoya ne Katana bakugwa ekyo bakikola naye bambi Nyanzi ye bamufulumiza naye banga lemubadde mu byabufuzi mwabeera ne Dr. Besigye Najjana Nkumbyawo tewali munabesi gwali batunuza mu line bweto ne bagumusunya bwati ffe byaffe byali gumite naawe ng'ate ebyo bitwalawo olwedde ffe bennyini courses ze twali tuyiseemu ne training workshop ez'enjawulo ezitraininga betudiiringa nabo nga tubimanyi ng'omanyi kyajandi question ze n'akabeeramu maitatuze n'akakola nibagamba nga Nyanzi yali kada yaloba atya Nyanzi yali kada mu DP n'akyuka n'ayingira NRM mu oluvannyuma lw'akaluluka nakukwako wano puroguramu y'esitole ya Nyanzi ku by'omwana wa University Makerere Mutabanyi we yatuula ne Museveni najja wano ku puroguramu era abalala ba YouTube eno bateeka okuba balaba puroguramu ne nkunyonyola nti Nyanzi yavuganyako mu kalulu ne Charles Musoke Sserunjogi ne Kaggwa nga bamuwangudde ng'alowooza tafunye fairness mu DP ne yeesoga owa Mwami Museveni era yatiika ebimuluka by'abaana aba DP ebiseera ebyo n'abetwalayo kati kaguwulire nawulidde naye ffe kyetubadde ebyo byonna byawunu byanalize nga kyetubadde tugambanga abantu nti temwesembereza kufa nga mulaba kuba eri ffe ebaddeyo abantu nga baliko question mark nene kubalaga tusinza niwe tubadde tumanyi olutalo olutwala Museveni bwe lufaanana kwanze Kimbo watova eri buvinoga nti tugenda kujjako gavumenti n'enzikiriza tegedde okusooka okulaga ebikoze kuba mbimanyi ebigenda okolebwa mbimanyi naawe oli watabikonako kati naawe ate nze wensibimanya ani anaabimanya ekibiina kyenkuliddemu kibadde n'abajeno bakano bameja nga yerankise ziriyo kibadde kirina okuviira ddala kuba field commander ba platoon commander paka kuba company commander so okuliddemu system nkuze ng'oli aŋŋamba nti ako ka section mukateekewo kagenda akola kino oli muwoozi okuze taata jeno eno unity mukiza ezanya bweti yaraga nti eriwo giraba eyiseewo eba section ekiddako eba unity deko platoon tuomaliriza bwoti bajja kuba baleeta battalion nti battalion ebananamba meka nti battalion obatulina babeera mu 5 ku 6 twaba bayingira 10 nti eyeba ekisemberedde kuba kampani byonna nga bikuli mutwe ebyo tuba tubimanyi nze amagye gayitawo mu layini bwe gati nengasoma nemanya nti ago eno luutu eyiseewo edda bweti nemanya nti eyekomawo edda bweti nemanya nti eddako egenda kukola kino nemanya nti kigenda kuleva eno kati ebyo tubimanyi kati buli lwoyogera nti ogenda kusuula Museveni oba tolina mukwogera mutunzi wa nnyanya oba owentula kati ye Nyanzi yawedde bambi ye Lubongoya yamufulumiza nze sirina mulala gwe ngamba ye bamukozeeko embeera ne bamulaga nti tumukoleko emikolo kuba Nyanzi zino oba ayagala tayagala okusinza n'ebiriwo byeyayogera ku TV ne byeyakola mu statement bimufuula okuba omujulizi wa gavumenti era gavumenti bwe tosobola agivaayo n'okkiriza ne ku mawulire nti bali abantu bambuuza nti abo abali mu vidiyo bamanyi n'okkiriza nti ye mbamanyi akubuuza be baani n'owaayo amanya nti nabadde ne Kimbowa nabadde ne Hassan Kirunda n'embeera n'ono ate okujjako ng'omuntu mu buyabuya kati nkuwulidde Nyanzi oyogera ekyo mwennyini nze nkwewulidde ne ku TV ng'ate ongamba nti bakuwayiriza toli mujulizi njagala kubuuza Nyanzi ava ku TV naga nti bamubuuza abaana abamu ababadde muli n'agamba be yali ajjukirako n'abawaayo ki amanya kati bw'aba yakyogera kati ate kye bayita omujulizi mu musango kyekiki yali mobilize abaana ne babayita kyengamba nti abantu bavuemu enkola y'akadingo kati enkola y'akadingo eyo yennyini era gye balimu bavugiramu
So mwami Kirunda awo wenyini Kyagulanyi we yabadde ku radio Boston yo yagambye nti muleke kumwogerera muno struggle yagiryamu olukwe yabagamba n'agamba nti waba ye yadduka kale muzimbe eyo Bakyagulanyi abalala Kyagulanyi yeyeetika byatasobola kusitula tewaliwo yali amugambye nti olutalo luganye ye kenyini najja n'ayambala okusaanyaawo abaaliwo ng'alaga ye kyaleese kyamaanyi nnyo kisinga oba waliwo baali bakonye abaliwa nga tebakyalina kipya oba otunuulira akalulu ke twali twasembyeyo okuvaamu aka 2016 n'embeera eyakalimu owalabawo kokukona akaali kazibu walabawo kokukona omusajja yali atuuse ng'akutudde enjegereza mwami Museveni gyenni ng'akuba n'eraala essaawa 6 gwa kiro ng'abalwanyi abazimbye ku levo eyo gomanyi okuzimba abantu ne bakulindira ku kisaawa okuva ku makya saawa 4 ne batuuka paka saawa 5 za kiro nga bakyali kulala naye nga bateeka okulaba kitegeeza nti awo batuusizawo bagamba nti mubeere ku street ewiiki bakola ki babeerawo kali ono yajja n'akitomeraatomera ekyo kyonna n'akisuula kati talina balwanyi basobola kuyimiriza saawa 4 azimba baliwa kati awa n'abazimbira katugambe kuba kyebayita okuzimba olutalo nakinyonyolanga abantu nti Besigye waaba yali azimbye olutalo 20 years kitegeeza Bakirunda n'abalala be yali atendese baali bayize bingi nga gwe bw'ojja ky'olina okola si kumukubamu malawo kunoonya ngeri ki gy'okyongeramu amaanyi muyuwe kiri kiveewo kuba Besigye endowooza ye yali emu era erabika saawa zino nti ebifo birala ebyobwomupi bwa meeya LC5 kansala chairman LC1 osobola okubiwangula ekifo kyokka ekiriko siiru kyotasobola kuwangula kyabwa pulezidenti era nga yabagamba nti tugatte foosi yonna tusooke tuteekewo embeera enunula ekifo ki ekya pulezidenti bwe tumala okinunula then tutuule mu meeting tweggalireyo tunoonye ani agenda ovuganya nga nekye muvuganya mukikola ki mukifuna naye kati muvuganya kitaliiwo mwali kale president nga mwaga kimusuuza muti awanga nkadduke muteekawo embeera eguyuwa negugwa omupiira neguyuyika ngogwe Sudan we gwayiika kuba bw'ogukkiriza ne gumala oleeta result ate okisazaamu ndala bana bakera kubo nti beeyi y'omugaati nti y'omugaati omupiira ne baguyuwa pira ne guyuyika naku 2 nti Bashiri agenze kati ekyo Besigye kye yaliko nti omupiira tusooke tuguyuwe system zino ez'okubeera enoramenti nga simanyi muwooza ategese baaside simanyi biki ebyo byonna bisobola okubaawo nga Museveni akyaliwo kwa Besigye ekyo ekintu yakibagambanga nnyo nti kye tuliko si kunoonya mukulembeze w'opposition nti tugenda avuganya nga bye tuvuganya tebiriiwo tusooke tulwane ffe bennyini tubeere n'obuyinza obwo tufune kye bayita sovereignty eyaffe mubeere nga mulina sovereign eyo ey'obwetengereza obusalawo bwemala okikwata awo mulonde ani anaba akiyimiriramu kati Kyagulanyi oli kye yali azimbye yakitomeddetomedde kya Besigye kyonna ne bakadda bonna be yali azimbye n'abakuba n'abateeka ku ttaka kati bw'oddamu okuzimba era nakijja kutwalira emyaka 2 ono ye aba atuuseewa mu byaliko jjukira yalina resources n'ebirala myaka 2 ajja kuba yavaawo egiriwa asobola okukwatamu n'afundikira nga ne mutabanyi we akuze naye nga ahanding over kooli okitegedde kabe kasinge ne bakikasuko n'ekapeeka ne muzzukulu wa Museveni ali awo kati bajja atuuka kutunula layini z'abalangira kandi layini eno kati layini ya Museveni efuzeeko tutunuleko mu yasale kivaamu nga neya Toyota esembera neya Sodo nga jukira nga nelayini y'omulangira aliwo gwe baddukidde emisinde naye matabanyi we akula kivaamu naye ongeezaaga nti kati tulina okuddayo ate ku layini ekyasookera nga bakutwala ku bukulembeze bw'ennono bwe tubadde tugambanga kyabazenga bwavaako mu buno addako ave mu yes ave mu buli naye ekyo ekintu layini eggweyo mubali mukiyambako okitongoza ne Kyagulanyi mwali mwami Kirunda wabwe banno bakugamba nti wobanga olwawo okutegeera
mukulwawo okutegeera noyagala ofune n'abafaanana ozimbe endowooza y'abalwawo okutegeera ebeera ennene Kyagulanyi mu kujja mu kalulu Besigye yamugamba ebigambo bino tamu pologulamu eno oba obiri nujje biteekamu amugamba nti kyayagala okuwoninga mwami Kyagulanyi kwe kulowooza nti agenda mu kalulu ne mwami Museveni bukeere ku macanga awangudde mwami Museveni bagende Kololo bamukole ki bamulangirira aga nti waaba alina endowooza eyo amusaba agikole ki ajejjemu era n'amugamba nti bwe tuba tusoma mu bitabo bye tusoma experience z'abo abatukola ki abatusookawo nga Kyagulanyi ali ku Besigye amugamba oyinza ogamba abantu ni demokrasi taliiwo ng'ovuganyiza emirundi ena nga ye alowooza okuvuganyiza demokrasi. Even let me tell you my brother, Besigye ono awezezza emyaka 7 ng'ali mu kkomera nakati myaka 7 ali muki mukomera. Besigye yatandika amaze mu kulwanyirira eddembe lye kati saazi na myaka giri 43 ku myaka 7 gy'alina. Yatandika wa 27 ng'alwanyirira ki dembe paka wa 7 ali muki ali kati mukomera. Ali mukomera. Ekisooka bw'oba oyogera kuvuganya dictator kyolina okusooka okwejjamu kulowooza nti otya okusiba. Olina okuyimirira teriiyo muntu yenna awangudde dictator ng'amudduse omumanyiyo. Waliwo atera okuwaŋŋanguka ne bagenda mu nsi endala. Baani ne bawangula kuba ndi mukugamba okwogera ku bantu bo twogera ku Africa tutandike e Nigeria waliwo gwe bayita Zakawi Nambi wamusomako? Ebimu ku basajja emekete abalwanya demokrasi mu Nigeria. Bodde Ghana waliwo ba Kwame Nkrumah wabasomako? Wasomako ba Kenneth Kaunda? Yesebo. Wasomako ku ba Jomo Kenyatta? Nnyo n'amaanyi. Wasomako ku ba Julius Nyerere? Nnyo. Kambarage? Bonna balwaniranga munda. Wasomako ku ba Nelson Mandela? Yesebo. Wasomako wagendako mu Asia n'osomako ku Mahatma Gandhi? Nnyo. Kwabo waliwo yali ebweru w'eggwanga? Bakikopa bakikubiranga munda. Aha, kati wasomako ku Martin Luther King? Yesebo. Marcus Garvey? Wabasomako? Bonna byoleeta olaga nti okudduka kwa Kyagulanyi tekulina kyekuyamba. Olutalo luba lukulemye. Olutalo luba ludduse. Luba lukulemye toludduse. Openera oba ogambye abantu nti olutalo lukulemye. Naye kati we bakuttira mu lutalo olwo oba we bakusiba. Swago tekomaawo. Mu kino ekintu kye tuzimba gavumenti yo tugiyita nsiru kuba ebalansinga n'eweeyinga. Okuggyako nga Kyagulanyi atugamba nti gavumenti yali emupimye nti takyakola nnyo makulu yadde n'okufa kwe tekusobola kusuula gavumenti. Pa gavumenti naye kimanyi nti Kyagulanyi asobola okufa nabo ne batabeera ba pulezidenti. Abantu ne beeyiwa ku switi nga tokyasobola kiyimiriza. N'okita nekigenda. Okuggyako nga kyali mugamba abantu nti ye yali atuuse ku level nti amaze okwanalizinga nti gavumenti abantu bona babadde alowooza nti babe bonna gavumenti yabamusindikira ng'alaba ni bw'aba avuddewo takyalina kye twamugambanga ne mugaba kaadi. Tosobola kujja mu lutalo okuba bakomanda bonna ate bagezeseddwa. Olumbyala ne Ssewanya ne komanda abadde mukomera emyaka 2. Sebufu yabadde mu bubeezi wiikisi. Genda owulire story gy'ayogera. Kati ne Ssewanya naye MP ng'amaze n'okulondebwa emyaka egi. Azze omuzimbi otegedde nti oyo n'olutalo takyalutya ekkomera alimanyi byonna bwe babikola asobola n'okusomesa ekkomera. Kusomesa abaana. Gwe ng'omugamba nti gwe walya ng'ate oleeta ono abadde olwedda akolera system Zahara. Kwataliko kubuuza mirimu gy'akoledde mwami Museveni gyeraga bwegi. Ku impeachinga Lukwago ye yakulembera process. Simanyi oba eyo Kyagulanyi yali agifunamu. Oli ali emakindye we East mu impeachment eya Lukwago yakugamba yatwala Kidandala owa Jeno Katumba wamala.
agandi Katumba amala nakubira Kayihura era Mulyanyama na stretch danda namutwalo wa Katumba ki wamala oli mukwogera ku bantu bennyini aba system bo wakadi kezo batu anacho chusiza kati nga gotulaga nti otalo system ya Besigye abantu bona be yali emaze okweexposinga nga bategereke senti bajjajja ng'esigaziza abali luyo nga n'abasigadde tuli mu kubafulumya bagende tubeere ne ttiimu yennyini eri super egenda okulwana gwebakomezaawo mu kisaawe mwe mwakolanga scrutiny temwina nammwe bwe mwakuba ate ffe tetwabakubanga mu nkuba ya kijega ffe twali tusobola okuwerekera paka lwotuuka nga tukulimitinga ku information gye tukuwa jjajja mwennyini n'agenda okulaba nga tokyalina kyoteeka ku mmeeza kyamaanyi ye either n'akusika n'akuyingiza oba n'akuta n'osigalaawo kwaffe twali tukimanyi nti bw'obatwalira mu mbeera bweto bajja kulyetinga confusion mu lutalo kuba babadde bakomando obadde nabo nga bw'olaba ekyabadde mu mpuuga confusion gye yakulyetinze kano olutalo lwakubala si lwa bintu ebyo bya bbira mupanga ebyo byakubirira okitegedde tulubaddemu ne tulutegeera gwe wali obaddeko mutiyagasa atuuka nga tolina wogenda kujja mazzi ga kunywa muno n'akufuka musulo mu ngalo n'onywa ogwo sinatuukawaawo naye namubaddemu mu kampeyini zino kati ffe twogera ku bintu ebyo twogera ku bintu nga wali onywedde ku musulo gwa komuledi muno naye n'omufukira ogugwe mu ngalo okutaasibwa babakubye akakebe bwe kati kaguddeawo mwena okisigeni ababuzeeko kale ebintu bye tuba twogerako n'olaba oli ng'afutuse eri n'obukola mukamwa yeegaya bambega n'akubirira ekintu ebyo tebirina biyamba gwamu. So okomawo kwa Kyagulanyi tekulina kyamakulu nnyo kye kugenda kuteekawo? Nze nkugambye ekisookera ddala alina otegeka ttiimu kuba alina okimanya nti Kyagulanyi n'okumulaba obulabi nga ayise ku kisaawe Entebbe ng'ayingidde wano olina okumanya nti jjajja okukomawo kwa Kyagulanyi kwonna kulina kubeera nga yakunegotiatinze na jjajja mu ngeri gye yafulumamu weba yentuufu alina omukkiriza okukomawo wano yaani jjajja era waba takwataganye naye ebyakulimba bwaba teyemuwa lukusa lugenda ate amukkiriza ty okudda kuba ate n'ekirala woba wafuluma nga tosabye lukusa ate woba okomawo okugamba ani kumirawo mu lobadoba side eje tugatugana nti awo omusajja agenga woli nga abantu bona bajjudde wano nga nti ekintu tukyagala omusajja talayira naye nze mu byendaba olwaleero woba batunulidde entambuza yaabwe gye batambuza nti jjajja ennaku ze zaalayira zaalangiriddwa 12 abantu abali mu kweteekateeka nga kulina kyekutegeeza nga temukkiriza gavumenti eri kulayira yammwe yeerayira wandibadde waliwo eneeteekateeka eyensinga mwakiwakanyiza dda nga namwe mulangiridde ennaku ezammwe kuba nze kyemmanyi nze ndi muzanyi mu kino ekisaawe siri outsider yabingi nti ndi muzanyi mu bazanyi abali mu kampu zonna ninamu abazanyi buli nkambi olinayo ate waliwo bakomuledi abalowooza nti ekitimba kituufu kyebagenze ne bagenda mu kitimba kya jjajja ne babakwatirayo ekavule era ne mbamanya nti abo bambi ne mu nkambi ya jjajja olinayo bonna jjajja nga mumwetoolodde ate tusobola ate oba oli kukiwa oba tolina ebyo enkambi gy'oyagala okusuula ya jjajja so olina okubayo ne bakigatto olina okumanya jjajja nti azukukasaa bweziti bw'aba ali abudde bwe buti anaaba amaze okwadressinga agenda kulaba bano na bano olina okuzimba kampu ttiimu etegerera ddala ne jjajja byagenda okwogera nga tannabyogera bali abaabitayipinze wali noba ng'ofunyeko kopi awo jjajja oba omuli wano mulwanyi omutufu anaasuula jjajja ekigo jjajja si wakusuulira ku mwala kukulya ffene sikulangira nti ndi wakusulayo mufumbire ekisooka jjajja woba oyagala amuvuganya bwe kenyini oteeka okweteekateeka n'otegeera jjajja amaanyi ge agamukumidde mu buyinza galiwa n'otegeera nti amaanyi ga jjajja gali mu magye
nomanya access ogizimba otya mu majomo okubeera nti ogikozesa nga ate nabo toba exposinze kuba Kyagulanyi kale niwe tubanga okuyitawo kwe yabadde n'amagye kale ng'akolagana nago yaga exposinze gegamulekanga yabadde agamba jjajja nti Tereza security yo gye nakosezza okuyitamu era kituufu jjajja aba yeekebera kyova olabanga yakafuluma walabye be batandise opaledi nga babakutte kajjajja aba amaze okwekirindi nga kitegeeza nti ddiru zonna ziba nfu oba omaze okwekolako ki ripooti kitegeeza nti wali wabatomeza waba baali baddala gwe wali omukyamu nti gwe wali okolera jjajja kumulaga bakyamu munda nga walabye Nuupu bye nali nkugamba wano nti Nuupu eri mu kusapootinga etteeka lya jjajja mu lugezigezi ng'ezannyira abantu ku bwongo erya Sovereignty Bill Nuupu ng'etteeka terinajja na mu first reading Lubongoya yalitongoza n'alaga nti tuufu lisaanidde okujja ate yalitongoza ate nga terinaba nasomwa jjajja yali agaana ssente ziva bweru ng'agamba zireeta obuzibu Lubongoya yali mu kuziika kw'omugenzi mukyala wa Waiswa Mufumbiro mukyala wa Waiswa bambi n'atandika okusoma ssente ezivudde mu diaspora mu nnaku lumu n'ekitundu baali bamaze okusolooza miliyoni 100 era ne baziranga wali Dubai tujjeewo zino eryo ne zino twali twakamaliriza ekyo n'olaba ekirala ekyokugamba nti bakwatidde ssente mu container emiliyoni 10 eza dola ebyo byonna byongera kulaga jjajja nti etteeka lyaleeta kituufu waliwo threat ey'essente ziyingira okutabangula ki emirembe mu ggwanga era ng'olabira ddala nti kiri ekya container n'ekya Lubongoya okusoma ssente eziva mu diaspora byonna byabadde biyamba jjajja nti kyayogerako kituufu ebya Lubongoya bilimitayizinga enteekateeka eno era bigiwa amakulu era nibwe yabadde ajja mu paalamenti Lubongoya mu kwogerako yabadde awagira jjajja mu lino etteeka mu reverse psychology nga abantu bana bambya asika chapati eri ku kubo no waboda wenyanya wange tabitegeera yalabanga Lubongoya yayogedde ebyamakulu naye yazze n'agamba kituufu nti Nuupu gye batagetinga era yebadde ja ssente ebweru yeyina structure ebweru ennyingi ezigiwa ssente kitegeeza nti oba okkiriza oba weewaddeyo kwaba oyogera Nuupu kale nga tuzze mu bino ebirala Nuupu eba eyagala ki eba teyagala buyinza ani alina obuyinza Museveni kati aba akoze ensobi ky'okuleeta etteeka erikwogera abaagala obumujjako owe tuli mudakikameka mbuulira tewabeerawo ensonga emulemesa kugaana bwe Lubongoya ozze mu paliamenti mwenyini n'ogenda onulikodi nti Nuupu eno yerina structure ebweru ennyingi eziweereza ssente tuli mu kugamba etteeka lye baleese lyakwogereza n'abali mu NRM batwegatteko gw'olifudde Nuupu Bill kati atawagira Nuupu anaalijjamu tolaba nti gwe kennyini oba odividinze ekintu kye ndi mu kunnyonnyola kyonna mu process ya Kyagulanyi akomawo tadda byonna bintu byakuwuddisa okuteeka abantu awo nga balowooza nti songa mu bannabyabufuzi temumwesunze okumwesunga ki amadda ga Kyagulanyi the return of Bobi Wine Kyagulanyi Center mu Robert Uganda we are not excited abawagizi ba documentary nga gye yakola n'abawagira firimu ze z'abadde azannya n'ennyimba ze basobola okumwesunga nga celebrity kubanga baba bakola kuba kati n'ekirala Uganda Crane Deal yali egenze ebweru ne bagikubirayo n'osanga abajjanyiriza ku kisaawe nga bangi buli omu aba munyiivu ng'okomawo banyiriza wini gyekoze eki gyewanfunye nti yagenze Nigeria netukubira Nigeria netufuna result kati Kyagulanyi kyagala tumwanyirizeeko success ki kugendeyo yakumotivating abantu betegekera kulayira kwa Mwami Museveni ayinza obba akomawo ku malayira gennyini atubuulire nti bwe yagenze mu lutabaalo ebweru
yafunyeyo miji oba mizeiro oba tanka oba basajja bamugambye nti wano mwiki omusajja tumujjakaawo tumulinde nga tusubire ekyo awatali ekyo akomawo bibi kati ate oba omwanyiriza kuki akomeyo kavula emirimu gye gigende maaso kyembuuza kyoba omwanyiriza nkugambye waliwo Uganda Crane eyali ekubiddwa ebweru n'osanga era n'abaddusi be twanyiriza be baba bavuddeyo n'emidaali nga tulinda kipolitiki yawangudde ki emidaali gwa zaabu nti okugjako abo abajega era abo Kyagulanyi basobodde ozanyira ku bwongo ebisanja bino ebi ng'alaga nga alina kyabatwalamu ekitaliiwo era bagenda ojegewaza bamulinde naye nze kirunda mu abo tombala tojja kubaayo tojja kuba mizira ate nze olutalo ndumanyi bwe lutambula terutambulira mu kadingo afaanana bw'atyo naawe andi we mukuŋŋaana abangi omuggundu we gutandikira ne lukola lutya ne mulemesa okulayira ffe tuli balwanyi abalwanyira ku strategic plan ffe tukimanyi olutalo Kyagulanyi bw'abeera ebweru tuba terutambulira ku ye lutambulira ku basigadde wano kati gwe bemupi be balangiridde abaliyo eriyo gwolaba nti ddala afaanana olutalo alutegeka bano buli omu kati ali mu kutereza akawunti ye waliwo akyasobola okwogera ku kutoka bange kati batereza akawunti zaabwe ayagala kugamba Kyagulanyi yali ebweru yategeka era yennyini yali mu kumobalizinga banamwanyiriza ko olwaliro wandibaddewo embeera bu meeting ndi Zahara omulaba ali awo kale alina bagenda owaka information naye kale abogereddemu tulya oluvuuvumo nti waliwo okulayira nupu kwetegeka waliwo mbega we mumufuniramu emirundi ebiri Mwami Nyanza ayinza okuba nga abadde mbega nga bwe bagamba n'ate abadde wa mugaso nga soba buli ebiri wajjajja abadde omulaba e Masaka ng'ayisa abantu 2,000 era bwe babadde bamugamba nti ali mu kkunga ng'ogiraba e Masaka ogiraba e Mbalala ogiraba wa ng'etambula kuba bonna bamobilizinze bo tebamanya nti Nyanzi mbega bakimanyi tebasobola kimanya bali abeeri era bo tabagamba nti mwengenda batwala wajjajja babagamba njiri ya lutalo kati abo be yaleetera ku script y'olutalo ni bwagenda agenda bwogu aba balese muki mu lutalo naye gwe mulyanyama omobilizinga tomobilizinga Zahara naye bw'oli Ssenyonyi oli mu madalaka kati saa zino state Ssenyonyi olutalo luli e Kamwokya olw'emmotoka empya nti Mwami Museveni bwe yabadde agitumye emiliyoni 7 yagiteese ne mugini ne bategera nti ya 7 ejja ate Ssenyonyi jjukira komishona atuula ku lukiiko luli amanya be bayisizza kati yategedde ekika ky'emmotoka gye batumizza omukulu mageno layirira Bangalo Ssenyonyi leader of opposition gy'alina otambuliramu ayi gwe omanyi fight eri mu lutalo olw'emmotoka olw'ekifo ekyo era n'omukulu ekimukomyawo si ebyomukusuula Museveni abaana bamulyako akutematema gavumenti eno na buli omu percentage ejje ne bana abaana abapya bayire bamanye kikye ekavule bonna okujjako ekyo nga waliwo abaagala okusanyukira ku Bobi Wine ku percentage agenda okujja ku kifo kya leader of opposition committee zagenda ogaba n'ebifo ebirala speaker wano mu KCC biki byonna buli omu amutemera 10% y'ababaka eyo emukomyawo naye tewali system enamba ku account nga ziga direct ne munupu yennyini olukiiko olwasembyeyo okutuula ne press conference gye babaddemu tebannayogerako ku kubanja kalulu oba kulemesa Mwami Museveni kulayira bayogedde ku kubanja ssente za iPod zebatabaganye mu kusooka era Lubongo yanakakasa nti ssente zo bagenda zibanja babanja Mwami Museveni kubasasula kati ate gwe babanja kati gwe babanja gwe baagala okujjako Uganda sebula abantu Omukama Katonda ku lunaku olwokuna omulwanyi kano Dr. Kizza Besigye we tugenda okucelebratinga birthday ate yo egenda kuba yanjawulo kuba wabadde basuggesting okudduka emisinde naye ne tugamba kano Dr. Kizza Besigye tasobola kwegeza mu kintu kya Ssaabasajja Kabaka awe nno n'ekitiibwa temuwalampa abo abaagala okwefaananyiza Ssaabasajja Kabaka kabategeke ebiraga nti baagala kuwamba Buganda ffe tetusobola bigendamu era birthday party ya Dokita egenda kuba ya lecture za byabufuzi mugenda kusomesa Katonga
tugenda kuleeta abakugu abannyonnyola okuwamba okusembayo kwa mwami Museveni kwayisiza mu Sovereignty Bill okujja ku bannayuganda bonna obuyinza bwabwe olusembayo budde mu ofiseegi ya minisita we muyiye. Tewaliyo minisita yabeera Museveni kennyini bali adelegatinga mukolerako mirimu. Okitegedde kati tugenda kuteekawo okusomesa n'okusomesa sitwaga entuufu bwerina otambula ogiwa direction. Era ku lunaku olwokuna gwe nga ow'amawulire yitawo otegeere ebikusike ebyamaanyi n'olutalo luyimiriddewa luliwa Dr. anayogerako eri akabaga ako mwamu juzi mwali mutongeza ekibiina sebo mwamwogeza akatambiwa mwakafuna mutya naye baddaali ffe ebintu byaffe si bya bulijjo si bya bano Dr. ngaali luzira n'ayogera ku mukolo bino si byakubirira byaffe biralamuko oba olowooza mbu tuli mu bya bulijjo olabye gwe jangu ekatonga ku lwokuna mbaddeko ne bajeno ne bameja ne yes olabe twalina amekomanda mulamba yali amekomanda Jeno Mugisha muntu ng'oli watubadde n'abasajja bakazoola babadde mu intelligence kati kiki kyogenda otugamba ng'okigamba nze era okumanya nti abantu abamagye basikiringa era ne munupu akalembereza akaliyo k'oyo kapiteeni aliyo wa kapiteeni asobola omala olutalo kyova olabaye mu kulambula ennyiriri ziri yategera kyekitegeeza teyalinnyayo kuba yakimanyi ng'oyinza olowooza bamubaka alaba kapiteeni teyalimu ebyo bya bululu naawe wakyaweyalimu bya bululu kapiteeni yali mu operation era bye yali mu operation ng'alina byalimu teyalimu ebyo bya bululu just obululu bwali gindi oyo kapiteeni baba muzibu yo musaadi yenna abazibu bwe bato kati ekyo kyo ng'ojja kiraba ekatonga tugenda teekateeka platform entuufu ewa direction n'olutalo tubanalizing economy n'okubagamba nti saa zino olutalo otubadde tulwagala lutuuseewo kati weruli mwabaledda nyini temusobola kuba na ggwanga lisobola kumala wiiki namba nga teriyingiza mafuta ne liba nga teririna reserve ne mulemererwa okukwata obuyinza mubajjega ku level ya waggulu kekasera bulinza buli olutalo kati obuzibu bwe tugenda ogendako obu bwaba n'ababanja mwami Museveni bennyini abasasule ng'ate ffe twagala mufulumya bw'ogenda okuddamu okulaba kale ye bwana Hassan Kirunda ebigambo byebyo ebigambo ndowooza mubimanyi byebyo kale mukkiriza